nkubuuzako gwenna omulabi omulungi nenkutegeeza nti no munaye neyo tugguse agakagwawo galaga nti omuyimbi w'eggwanga Alien Skin agenda tegeka show ku lunaku lwe lumu ne Palaso Uncle P Pius Mayanja ng'ennaku z'omwezi 9 omwezi ogw'omukaaga 2023 bannaye gano mapya weruzibidde olunaku olwaleero ng'ennaku z'omwezi ziri 4 omwezi ogw'omukaaga nga twakava mu lunaku lw'abalamazi Uncle Palaso alabikiddwako wali mu kya Pastor Wilson Bugembe ng'agenza okumutegeeza nti nalina ekivulu ng'ennaku z'omwezi 9 lwe lw'okutandula wiiki eno gye tutandise olunaku olwaleero webuzibidde Palaso ate tanaba na kuva ku kya Pastor Wilson Bugembe amawulire ne gatandika osaasaana amawulire ne gatandika okubuna emitimbagano nga galaganga mwana mulenzi kimenke kya lususu lwa kimenke Alien Skin nga bwagenda okuba ng'ategeka concert ku lunaku lwe lumu ng'ennaku z'omwezi 9 omwezi ogw'omukaaga omwaka 2023 wali ku Freedom City Entebbe Road Uncle Palaso yagenda bera ali cricket oval erugogo ng'ate ye lususu lwa kimenke Alien Skin agenda bera ali ku Freedom City lunaku lwe lumu bayimbi bebenjawulo ono Alien Skin agenda bera ali ku Freedom City ngate Uncle P agenda kubeera wali eri we tuyite lugogo cricket oval tewerabira nti n'ababiri bano wiiki yonna bagikubye ababiri bano wiiki yonna bagikubye nga befuza amawulire nga batulaga buli omu kyalinawo okusobola okulaba nga okuvya damu kwekuba bikonde empinza mbagere mother nankani ani asinga amaanyi. It's not about kusinga byonna byali mu katambi akalabikirwa nga Uncle P Palaso Pius Mayanja awutula akuba atereza abuulirira n'okudisciplininga musajja mukulu Alien Skin bwe yamusanga wali ku Namu House ng'obutambi bwe bwatambula bino yonna mu bijjukira byaliwo mu wiiki eno ng'etandika wiiki yonna bagivuze wiiki yonna bagyefuze okuvira da Palaso yakuba Alien Skin nga paka sayo no wenjogerera galiwo galaga nti no Alien Skin ngaliwo ne ba promoter bamu n'abategesi b'ebivulu basazeewo Uncle P ne Alien Skin bategeka olunaku lwe lumu concert ezenjawulo ng'era Alien Skin yagenda bera ali ku Freedom City Entebbe Road ngate Uncle Palaso agenda bera ali ku cricket oval lugogo opposite Shoprite former Shoprite Carrefour wagenda okubeera nga akolera concert ye era nga amaze ebbanga ng'agiranga mawulire amaze ebbanga ng'agitegeka ogenda bera wa Munnayuganda ogenda bera wa kyezo okuba nga nkubuuza olunaku olwaleero ge galiwo bampita Brian wako